omukulu yatulaalika n'aŋŋamba nti oli musiraamu tonyangu yanga banno ne mukaakato oli kusamiina waswayina owulidde olyemye n'agambye ekyo ndyemye n'aŋŋamba waliwo oli taata wa nabbi omuto yayagala nnyo abasiraamu naye teyakyuka oba ni yawakato yirimu eyo naye kwabadde atambulira n'aganze mumpiseewo ennaku 7 ne mugamba munnange tuyinza kukiwakanya era bwe tutuuse wano ate nga kyeyagamba n'abaana be ne mukyala we buli omu so Mungu kata amujjuludde ffe weetuli ate naffe tetumanyi lunaku lwaffe abayimbi bangi abali kyebali nange mwebiya gyansapotanzekongawo abadde kwe gamutwala yomu kuba kitange agenda mwagasa era ndowooza mubadde mumulaba nnyo nga tasobola kukola interview n'ataleta misaaki newe kiteetaagisirizza ne mulaba nga terina kujja nga gamba mesanzibwa so zinganze nsose nefiiribwa ddala defenda wange wabadde defenda nnyo nga neoba oyagala kunyingira yasookayo n'agamba va ku mwana wange so ng'oli naye mu mugendo guno gwa ati bintu ki byala abawayizaamu n'agamba mpulya njagala nkole kino era nga Katonda wagenza omuyitira nti ebirooto bye ebimu abadde abituukiriza ayagala yalinga okola TV yayagala okola TV yagikola n'agikola nekyankalana mulongo kulaba n'ekyo kyali kirooto kye okubeera nedda ng'ayagala nnyo okuzimba film theatre nga bw'olaba Hollywood ekyo kyabadde ekyo kyali kirooto kye nnyo ng'agamba nja kugizimba ngizimbe nga tuzanyiramu nga bw'olaba Hollywood abaabi akyogera nnyo ng'akyagala obwe kitasobodde kukikola olw'embeera y'ebyenfuna olw'embeera ngaera naye ng'ekyo namuwuliranga nnyo ng'akyagala kyemanyi kyatakoze naye okusinziira ku bigambo byakwabe mukiibi yakula naye agaye nti ebisinga byeyayagalanga okukola kubanga muto abadde abikoze kitukoze bubi nnyo ekyo era nange kinkoze bubi as a brother ebibadde byekonyiiza ebigambo ebimu byayogera oba nyabadde ogamba byakusa no buli byabadde aleeta Kato has not been that serious ebintu ebimu era omuntu anyiiga nga anyiigira bwereere because he has ebintu bye nga alina message gy'aleeta naye ng'agireeta in that light-hearted way kati abantu abamu nga bo bakitwala bulala naye nga that was him okomajja omusinkanaako ng'akyali mu bulamu bw'enseeno anti 2 weeks ago nga twogera ku kya nga mbuulira ku ky'okuzza abantu mu theatre ceasefire project eyo project eyo ng'agiŋŋambako nga ennaku nga 2 nali naye nga talina wamuluma ng'era tuli bumu nga twogera so bwenziguddewo essimu yange ngenza okulaba nga Bemukibi abise ngenza okulaba Benon Kibuuka abise konze Kato akoze eki afudde naye ng'eyo yembeera ffenna mwe tukola ki mwe tutambulira era tuliba tutyo nga naffe tukola ki nga tutemye okufa kulinga mmere ya bufene eya layini oli buli bwajjako essowaani ye layini yeeyongerako endeera kitegeeza abali emabega ffe tukola ki Isima bwe yafa buli omu ku ffe yali alowooza yali wala yafa ng'ennaku z'omwezi ndowooza 6 ng'ennaku z'omwezi 6 7 Kato lwakoze so ng'ate Kato yali takimanyi nti tuli batwakafa okuziika Isima ate naye n'akola ki kale ffenna abali wano nebaza nnyo bannayuganda engeri gye bakyusizaamu embeera eno okufa kutugasse nnyo ekitalabikangako abantu bonna bakaabira wamu banywererwa wamu si kibiina si kitegeeza abantu buli omu alina akalungi kalaba ku munne kale tunyweze obulungi obwo obutuliko tugyewo obubi obutuliko oba bwe twerabamu obumogo tutambuliraawo kulwa Kato ne kulwana abantu bonna bawulira nga balina ebigambo Kato byayogedde ebibanyiiziza musonyiwe ng'omuntu kale jjukira ekya Kato ekyakusesa nga tondamunyiigira era abadde wano nana mukama wange nga bulijjo bwajja simanyi bwe ndyebaza bantu bansondera ku mutima naye nga bannangira nnyo n'ow'ebitaano ogenda okuteekako message Kato yagala yateekako message oli nga amuteereddeko Kato siringi zange 5 ze nakuwa nagayi bannange so yoyo Kato wammwe Allah amujjuludde naye tukolere Kato kye yanditukolodde naffe era kye kino kyennyini kubanga singa Kato waali yandibaddewo naffe tutaliiwo kale tujja kubaawo paka bwe tunaamusiima enteekateeka olukiiko
lwo twalutuuzizza ne lwekolamu subcommittees. Olukiiko olw'okuntiko olw'enkulembera luli mu kwaniriza mwenna abalina amabugo okuviira ddala kuwa siringi 5 ow'ekinusu tukwaniriza n'ow'ekikumi n'ow'okutubeererawo anaatusuza bannaye tubaaniriza wiiki ennamba. Ekyokubiri tuyina enteekateeka ey'okusabira Kato wano buli lunaku. Kato yasaba ne bandi b'ennyimba ze namugaa Kato ennyimba zo zipowa nnyo n'agagwa ebyokuyimba wali tobimanyi kyobulaawo abivaamu ye Kato anti kati be bamanyi nangaye kyobulaawo abiddukamu mangu mwayina wa peegi 10 ne muddiza ekitabo kye ne mugaa Kato kwata singa gerunyamu n'agamba okirabye kati n'agamba Mariyamu ndagire muwe ekitiibwa abe mukibi muwe ekitiibwa n'agantuddayo kutusekerera ab'emuti n'agantuwa ekitiibwa tosobola kuwandiika muzanyi n'aganzigiraayo dokita gy'awandiika omuzanyi n'agasisobola kubaaga muntu naye muwe n'obwa dokita bwe akulietinge characters 20 bonna abawe ebigambo ebyokwogera nga tebifaanana na byamulala emmanya nti buli omu Allah yamuwa ekyanjawulo. So ng'eggwanga tunyoleddwa tusaasira famire ya Kato mikwano gye babadde akola nagyo ne babadde awangala nabo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saagala kulimba yekennyini kate ebibi yabyogera yagamba ye yagenda kulwanirira bantu be kufuna ttuuke. Kato teyateesa nnyo yakyogera era yaŋatombaayiriza naye ye yali ayogera nnyo ku nsonga ya music ne copyright yaabwe naye yagenda kusakira abantu be bagabane ettooke ono alya n'ono alya yemmere ekola ki kati saagala onkootinga ogenda oggyeyo Hansard nga tomulabako wabula kutogikwatako yagamba nno. Kato omaze naye emyaka emeka bukyantegeera ndaba Kato kubanze nkulidde mu Kampala nzaliddwa mu Kampala kodi Kampala awo bakuli ate zibadde areas ze so naye nga obudde bunambadde ne Kato atategeera Kato abadde tayinza mutegeera era atategeera Kato abadde tayinza mufunamu naye fe abategedde Kato tumufunyeemu kakuvume kakukola ki at the end of the day wekanga okoze eki ofunye mu Kato. Kato abadde ayagala ekika kye omanyi njagala nnyo omuntu ayagala wawabeera wawe yava abasinga ekitubuziza oba ekibabuzizza butamanya wa gye baava wawe balina wawe balaga so Kato abadde ayagala nnyo ekika kye abadde ali so strict ne art abadde ayagala nnyo katemba abadde ayagala nnyo music ng'era tayagala muntu azannyira mu ki mu music ne bwembanze ne bwebaani nga oyimbye ebitaliyo nga wakugamba kibadde tekimugjaako kintu kyonna yo okugamba Kato nti kino kifu na kino kifu kino okikoze bubi kino kiddemu agasigondiisa n'atambula n'akola ki n'agenda so mu industry ya art tufiiriddwa empagirwaga akutte ku buli muyimbi abasinga be mulabye mu entertainment industry yaffe abakutteko n'obukambwe oluvannyuma ne bafuuka abantu so tufiiriddwa omwami Kato byamusobako Mukama amusaasire banyiizizza mwekube mu mutima muleme kuba nakonda musajja omule mirembe ekyo kyennina babiri kyakoze amanajja atereddewo eddala okulinnyira ate okweyongerayo yalama obutamupapira kuzi era olukiiko testes nalwakikoze
afudde lwakusatu ajja kuzina lwakusatu awayisa ennaku musanvu ajja kutwalako ku national palamenti tugende enkozi ku ttaka kitalo ebyakato tebisobola kuggwayo ngenge tuna ebbanga eggwanvu mujja kwongera okubeera nga mubifuna kubanga tukyali mu kiwuggwene ekiyongobe kubanga twabadde naye n'emisana mandi twali naye nnyo mawulire gazenga wika saa 8 okukira tukataafu kama Uganda efiiriddwa artist omujjuvu asobola okuba nga byonna abikola omugamba okuyimba ayimba kyasobodde okuyimba nekivaayo omugamba okuwandika oluyimba okuwandika omuzannyo omugamba okuzannya katemba so Uganda efiiriddwa awamu ku bantu bemanyi nti tebajja kuzikawo emyaka mingi osanga omuntu ali talented abadde musajja wamaanyi nnyo mu ngeri y'okuba nti n'okukwata ku bantu nga bw'asanga omuntu ali talented era weyabeereranga ne ssente bw'asanga omuntu ali talented azimuteekamu abayimbi bangi nnyo abali kye bali because nga yabayamba so tufiiriddwa nnyo nga industry. Buli omu agenda n'ekikye wadde buli mulembe guba n'ebyako naye ekyakato Lubwama kibadde extraordinary manyi oba wali wajja okukikola nga ye bwabadde akiyo ebyaddala abadde wanjawo nga ne bwalinnya ku stage ne baba talina kyayogedde kale ne baba tali ku stage n'omusanga busanzi bukubo n'akutuula naawe kimanyi obadde oseka busesi n'omutula n'oseka Katonda abadde alina bwe yamukolanga ye yatukolanga yeye katusabe wabiwa abalala naye eriddi budde neriyinza obutazikawo bintu productions zonna zeyakola banga liwamanyira gwenga omuntu production eyakusingira zonna ebintu bya mulongo Katonda bingi kigeraga nti kino oba kino oba kino oba kino naye buli kyenaga bwe nga biba birungi alina oluyimba lw'ekisoma Mwami Kato Lubwama yawandiika ennyimba za Aunt Mariam agiriza yasooka okuyimba mulongo wange zani ezo alina ennyimba bafeeri nasola biti mpologoma tugenze ono okusookera ddala kitalo ennyo ekyawonalebo Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde musajja munnakatemba munnabyabufuzi ebyobufuzi abadde abizanyira mu kibiina kya Democratic Party ate katemba we amukoze nga mugazi era Kato Lubwama bw'omutunuulira alina abantu bangi bakutte ku mukono era bakutte ku mukono bonna abakkiriza bagamba bayiseemu ne batuuka wala abayimbi betumanyi bonna abamanya bangi bayita mikono gya Kato Lubwama. Kulekyo Kato Lubwama kyannaku nnyo okubanga tugenzeeko. Kato yalwala obulwadde ne bweraliikiriza buli muntu yenna bwe yabeerera ettake ng'olaba nti alina maanyi naye Katonda n'amusaasira n'akomawo wano bwe yakomawo n'ayongera n'atabuka n'atwalibwa ku Medipac
eri wali kololo medical eyo era njagala okwebaliza ennyo MD Hassan basajja balaba kuba twamukwatako nga nina omwami bita Haji Mbala Kawoya MD basajja balaba n'ayogera n'abasawo ba ku medical n'abagamba kyonna ekyetaagisa bakikole okuba Kato Lubwama ng'awona era omulimu ogwo ne gukolebwa ne bajanjaba Kato Lubwama n'atuuka ku mbeera y'okuba tuno yawonera ddala Kato yafuna ekiwundu wano kye bamulongosa ku lubuto naye ekiwundu ekyo kyahiiringira ddala era ku saa zino Kato bw'afiiridde nga tokyasobola kulaba nti abadde alina n'ekiwundu kumbi nga kibuze nga kiweddewo olwekyo njagala kwebaza abasawo ba medical omulimu gwe baakola ennyo Kato Lubwama ate n'okwebaza MD Hassan basajja balaba omulimu gwakoze okulanga ajjanjaba mukwano gwe Kato Lubwama MD basajja balaba yasinkana Kato Lubwama olw'akatemba wa Kato Lubwama by the way kambuuli abantu akantu omukwano gwa Kato Lubwama weguva ne MD basajja balaba waliwo omwana yategeka omusomo yategeka babagita fashion biki naye nga byali byakulaga mubiri abakyala nga balaga obubina kati Kato Lubwama n'agamba olwo ffe bamuserebende tunakola tutya kati bamuserebende tukole tutya kati basajja balaba alaba Kato Lubwama nga bamuserebende ffe tunakola tutya ne kamunyumira n'atutuma tutwale Kato Lubwama ewuwe tumumutwalira n'amusinkana ne boogera ne bafuna omukwano omungi so bwe yategeera nti alwadde n'ayingirawo n'akola buli kibadde kyetaagisa ne mulumbi wano wennyini atuwadde kyerezo omuceere 3 atuwadde ennyama egenda okukozesebwa wano n'ebintu byakyakola bingi Hassan era muganda Baraka we yagenze okubikima lekyo njagala okusasira Hassan basajja balaba okufiirwa mukwano gw'ennyo Kato Lubwama amufuddeko so njagala ennyo okwebaza ku bantu nga Hassan basajja balaba omuntu bw'abanga mulwadde omuntu n'avaayo n'ajja n'ayingirawo n'akola naye abantu bangi ojja kubalaba wano kati nga bazze ng'omuntu amaze okufa naye njagala nnyo omuntu nga muwulya ng'oba alina obuzibu tuvengayo tugende tubeerewo omuntu nga mulwadde tukole ekyetagisa okukolebwa omuntu asobole okuba nga tafa bubi Kato Lubwama afudde tafudde bubi banga afudde talina kiwundu afudde takyali mu mbeera gye yali alwaliddemu afudde nga awonye n'okuwona naye munda omwo ndowooza mwe mubadde obuzibu ate obadde nga omukutudde bano olunaku lwakyo yabadde mu kibuga ng'atambula yabaddeko emwe ekabuusu nga waali n'abantu baffe era we yavudde okomawo olume ne lumusinza amaanyi ne bamuzayo ku stage tabi oyafudde mu ddwaliro eriri awo ne bayita eddwaliro ly'omukyalo omuyimbi Sababu Natolo oyafudde ku stage tabi awo so twagala kwebaza bonna abana kye bakoze kulamu Kato Lubwama naddala ng'akyali mulamu ffe tuba tuwangala naye ng'akyali mulamu ngatambula naye nga tukola naye ebintu bingi bwagula enkoko ngandya nange bwengulangaalya gwe mukwano gwe twagala abantu babe nagwo okuba ku bantu nga bakyali balamu so singa amaze okufa so Kato Lubwama obadde omuyita otya Kato Lubwama abadde mukwano gwange nnyo nga ndi mukwano gwange nnyo amanya nze Kasala Budikale mu Lukodo A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.